akusatu nimbera nga muyisaamu nafulumira ku luyimba ki zino zaggwako zino mbi zino ziweebuula waliwo gye twali olugende n'ensonga nali neebasakata abo kakati nze nali ndeesaabako kati ng'omwogezi ali ewaka bamuyitanga Daakaba yali ewaka eyo omumanyi bulungi weeyo musonga kati omugole atuuka ofuluma nga yayagala akayimba ka ekizooke akakasidik vocals ndo kati sakata jangamba bakuba oluyimba lutandika mpita sakata wanze oyita katuma soko je najja oluso muyita linnya nabugate pita soko je najja mga oluyimba balujjeyo olusi tutera okubawa instructions nga siku muzindalo nga za kyama balujje naka omugole lwayagala kati nagera omugole atuse mulyango bwate nga fuluma ngamba DJ rujjeyo ndozo tegedde amakulu g'oluyimba olwekidakyo nayo kikuba engalo obuchegede ekintu ekisampuliza abagule babaagala ennyimba ezimu ng'alwagadde kati it is okay message erimu luyina vibe nungi but the message eraga nti nono ogenda musuulawo obuchegede bulungi so oyogedde ekituufu nti oluusi omugole omulungane n'omugamba nti kati kino kijja kukola wadde okyagala omugole yalemera ku nnyimba ng'ayagala enkadde yagenda n'atabika enkadde n'empya naye nga mu kufuluma ayagala afulumye kulimba nga lukadde nnyo ne mugana nedda awo ng'ofuluma awo kozesa olupya obulamu ogatte n'abali mu kidaala then wakati awo luno olukadde lukolanga moment kubadde oluba lusipeakinga message kubanga olukadde olwagalamu message luno olupya lukuwa obulamu ng'ofuluma twegatte naawe fa buli muki naddala batamanyi industry ya nnyimba weetambula tamanyi luyimba lufulumye tamanyi mazina ki so it is important mwe muyamba abagole tumu directing okugira ddala mu ntandikwa osobola okujja edde before nga ku lwokusatu ne mu trainingamu oba ku Friday bwoti kati agenda tuuka bambi nga si mupya nnyo n'okumuzimbamu confidence self esteem okubanga atagenda kutya abantu muganga tekola bwoti nejjamba eno bagiwa bati tumalaga ku looti kasaatuulanga lugalwe osookawa ozaako kubanga bakatumwa abamu in fact nziwaliwo emikolo gyembaako nga woba wooli Dumba wali sakata wali babaani oba walo ne panda tewetaga kuwa directions omanya nti amanyi omugole agenda sooka eno mubazadde addeko eno mu bantu then adde omwami kubanga makupala opazinga kasenene okitegera kati n'omugaso mulala kati juzi twali ekyengera makago mugago nga flat eri waggulu nnyo bweti ng'omuwala yambadde 4 inches ekiki enkondo ngebampa kati okumujja waggulu eri paka wansi ng'asobola okuggwa kati bakatumwa abo oba bridesmen abakola ku mugole basobola okumukkiriza akawo wansi okuwala embarrassment ojjukira omukyala yagwa namulaba kavidiyo kalaba nakalaba kati omwana kati kumaga fana singa yina abavubuka waliwo ne gwe bataakwata twalira maya akabalaza kaali kawanvu afulumira ya missing step naagwe ennume y'ekigwo mu lujja wakati n'amasanyaze ne gagenda omuyimbi yali agenda okumufulumira amuyita Mary Butter kati Mary Butter yali ava mu mmotoka nze nga ndeesaba kati ekyatuyamba amaka gaali nga wolaba amaka go gagali nga gatunudde eno kati ng'omukolo guli adjacent kati ng'agenda fuluma bw'ati ajje bw'ati kati mu kuvaayo wali bw'ati afulumira sayidi zeeri ffe twali twetunulidde bwe tuti twawulira kigwo tetwamulaba namusanze yende fete ku mukolo omukyala kano akakondo kagenda ne kayingira mu katimba ka gomasi